nga liigi y'abanywera y'omuzannyo gwa beach soccer eyolekedde okuddamu okutojjera ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno mu ggwanga UBASA kirina enteekateeka z'okweyambisa empaka zino okulonda abazannyi ba ttiimu y'eggwanga. Ttiimu zennya buli kibinja zijja kuba ziyitamu okwesoga ku luzannyo olw'omunaana abasembayo, era nsuubira nti championship z'oku weekend zijja kuba nga za mbiranye nnyo nti ttiimu zijja kuba zigezaako okwenywereza mu bifo ne ziya emabega okulaba nti ziyisa zinne waazo. Okusinziira ku ssentebe wa UBASA Deo Mutabaazi, ttiimu tezigenda kukoma kulwana butasalwako kyokka wabula n'okulwana okuyita mu kasengejja ka ttiimu omunaana ezigenda okuzannya empaka ez'akamalirizo. Competition zino zijja natuyamba okuddamu okwereorganizinga kufunamu abasambi ab'enjawulo abanaatuyamba mu kubuildinga national team yaffe the Sand Cranes. Newankubadde Uganda yawanduka mu mpaka za CAF ez'okusunsulamu abaneetaba mu mpaka z'ensi yonna, UBASA erina enteekateeka z'okuzimba ttiimu eneetaba mu mpaka za Copa East African Region omwaka guno. Abazannyi bano bennyini abali mu liigi nsuubira technical department mw'egy'okutunula nnyo ne Liiso George okutugiramu abazannyi abanaatukiikirira mu Copa East Africa. Era zino empaka si za kuba nti kumaliriza bumaliza league wabula naffe tuyambako ku buildinga ttiimu y'eggwanga eneeba ey'amaanyi ennyo twetegekere empaka zonna ezinaaba zize nga tumaze Copa East Africa n'okuparticipatinga n'okulindirira championship eneebezeeko ya CAF. Mu kiseera kye kimu abazannyi ba ttiimu ez'enjawulo ezigenda okwetaba mu mpaka zino baakulwana okulaba nga boolesa ebitone ebya waggulu okusobola okuyitwa ku ttiimu y'eggwanga. Frank Sirugo, WSTV, Kampala.